ebyennyanja byali bikendedde nnyo naye mu myaka ebiri esembyeyo tusobodde okwongera ku bungi obw'ebyennyanja mu mazzi nga empuuta yeeyongeddeko ebitundu 3.1 ku 100. Kati okweyongera kw'empuuta kitegeeza nti abantu baffe basobola okukwata ebyennyanja bingi okuva mu mazzi, basobola okutunda ne bafuna ne ku kasente akeeyongeddeko. N'ekitongole kyaffe kya risaaki kigezezaako okulaba nti omutindo gw'obulimi bw'ebyennyanja gweyongera nga tukozesa tekinologiya ennungi n'okulaba nti n'ebyennyanja bwe biba bivudde mu mazzi bisobola okulabirirwa ne byongerwako ku mutindo. Kati omwaka guno ennaku 21 guno omwezi tujja kuba nga tucelebratinga World Fisheries Day oba olunaku lw'ebyennyanja mu nsi yonna. Kati tubasaba mwena olunaku mu lutwale nga lukulu. Tujja kubeerako n'olukiiko ennaku 2 nga ffenna abakola ku byenvuba embi, aba gavumenti n'aba factory ffenna nga tuli wamu okukwatiganiza eddoboozi n'okulaba ebizibu ebiriwo n'okulaba nti tukola ki tubimalako. N'ekirala minisita abadde atambula nnyo mu disitulikiti zonna okuwuliriza ebizibu by'abavubi